Kigambo ky'emmere kyaleetanga empisa, okutegeera, okuyiga, obuntu bulamu nga bwe twogedde, okulaga ebitiibwa, okuteekawo authority, ekitiibwa ng'omusajja. Ekino kiraga nti wali osobola okuba nti otwala n'ekitiibwa ekyo mu biseera ebirala, nolwekyo wasobola okukola obwami nga obuyigira mu mbeera bw'eti. Wasobola okukola obulamuzi ng'obuyigidde ku nsonga ya mmere, ensonga ya lujjuliro. Wasobolanga okukola emirimu gyo watali kwetiririra kubanga olina ekitiibwa ekikwereddwa ewaka ekikutembeeta okutwala waggulu okusobola okuba nti nno osigaza ekitiibwa ekyo ng'omusajja Omuganda. Olwekyo buli Muganda yenna yabanga ne potential y'okubeera omulamuzi omulungi, omwami omulungi, omukulembeze omulungi, kubanga byonna bifunidde okuva ddala ku nsibuko, abifunidde ddala okuva ku maka, abifunidde ku lujjuliro, ku mmere. Nolwekyo ekigambo kya food security kigaziwa ne kigenda mu nsonga nnyingi nnyo zitulina okuba ntwetegereza. Nolwekyo Abageye, Tudde, Ebussujja, njaba kubiriza tutunulire ensonga nti bwe tuba tukyasobola kufuna bibanja biwezaako eka, kubanga olusuku lwa eka 2 lumala amaka ag'abantu 10 bwe tuba nga lutambudde bulungi. Naye baateekamu nnabe, ensuku zaffe zaafa, sijja kulinolera abantu. Naye ng'era twali batugamba twali tufuba ku nsonga ezo. Tutandika okunoonya engeri gye tuyinza okukozesa ettaka nebeera ttono nnyo nga tufuna engeri gye tuyinza okufunamu emmere etandikirwako waakiri. Abantu abalina poloti eza 5 ku buli 100 ng'alinako ennyumba eri mu fuuti 25 ku fuuti 2, ebiseera ebisigadde ne tuba tulinawo oluggi, ekifo ky'okusimba oba ky'okuyiwa seminti ewasigadde mu tuti enfuufu. Tutandika okulaba engeri tutandika okukolamu obulimiro obutono obw'ebintu ebitandikirwako, naddala vegetables, sukuma wiiki, ebbuga, nakati, doodo, essunsa n'ebintu ebirala ebisoboka. Naye okubadde enkuba tejja nnyingi nga tusobola okuba nti nno tufukirira ebintu ebyo, tube nga tulina kye tutandikiddeko nti so agaba nti tujja kusula enjala, kubanga eyo mmere newakuba tugitwalanga ekitali mmere. Nja kujja n'omusomo okukwata ku byokulya balage nti tubadde tugitwalanga emmere ate kati bwe butwe bututta butulwaziza. Naye ebintu ebyo naddala ebintu ebya kiragala emmere tosobola kufa njala nti walidde nakati okumala ewiiki, tosobola kufa njala nti walidde doodo, tosobola kufa njala nti walidde essunsa, byemu ku bintu ebisinga ddala okuba ebirungi. Kakati bwe biba tubirina waakiri ebitandikirwako, katutandika okugendawo tuba tugula mmere ya mu butale twongerezeeko bwongereza, naye bino nga tubirina. Ate ekituwaana okuyigiriza abaana okumanya nekya etuwaaki, ettaka lituwaaki, tulikozesa tutya, kiwana omutima ogugonze, ogwagala, ogufa ku butonde. Ti omuntu waba ayagadde obutonde obw'ekimera afuna omukwano eri abantu, tasobola kujjayo kiso okutema muntu munne ng'omuntu amanyi engeri gye balabiriramu ekimera, engeri gye kikulamu, n'alaba n'evva ly'ekintu okukula. Naye abaana batamanyidde ddala nti nno ebijanjalo biva mu kimera, amanyi ekimera biva mu supermarket, naye ng'abaana bali mu Buganda. Tutandike n'obuntu obufaananako bwe buti obutono ennyo, bujja kuba butagulula ebintu bingi nnyo okuleeta food security, ate n'okutandika okuzimba emitima ebirungi eri abaana baffe, ate n'okubalaga nti basobola okufuna control, nti nsobola okutambuza ekimera ne kikula bwe kiti. Omwana awakulira okuwera emyaka ng'asobola okuba nti alina kyayinza okukola, n'agamba kibe n'akikolerera ne kituukirira. Ne bw'agenda mu bizinesi, buno bwayize obw'okulima obulimi bumuyamba okutambuza bizinesi ng'alina confidence nti asobola, kyokka nga tamala gakola bukozi ensonga. Bwe buba bukulembeze era kibeera bwe kityo. N'olwekyo ebigambo ebyo tutunuulire, tutandika okuba nga tuddamu okutunuulira embeera efaana bwetyo. Tuzzeewo amaddiiro g'okuliirawo, tuliire ewantu wamu, tuddemu tulabe engeri gituyinza bwe kiba tusobodde kukikola ku kyamisana, abaana bagenze kusoma, omwami yagenze kukola, nga tubikola ennaku olwayo ebintu byafuuse. Waakiri ekyeggulo omwami funayo ennaku z'otagenda kusigala mu bbaala nnaku zonna, osidde ewaka nga bukyali,
olieko n'abaana bo bakutunuleko mu mmunye naawe batunuleko mu mmunye olunaku olubanga lwa sabbiiti abantu batakoze ekibowa kino ekiba kijjulo kimu kibeeyo nga tteeka abaana bonna n'abantu bonna abali mu makaago bali badde batuula ewamu ne mulirako ewamu ne muzza omuzzaŋŋanda oyo eyinza okuba nti bayamba ensonga lwaki ebijjulo n'ebigemulo Buganda byali biyamba nti ng'ovudde mu maka ate ebijjiro ebyo byayambanga okuleeta omukwano mu bantu abali ku kyalo abantu abagenze mu nnyimba abagenze mu mikolo nga kibayamba nga Abaganda olugendeya teludda ekyo kyaleetanga abantu okwagala okuba nti nno kibaleetera ebirowoozo ebirungi ebyokujjukira positive vibes n'okujjukira ekyali kibaddewo n'ekyo ebijjulo nga tubijjira ku bijjulo by'amaka n'ebijjulo ebya buli kiseera nti fe ab'omuntu batusinkanyemu tutuddeko ewamu ne tulya wabajjajjaffe batukolezangayo ogwo omukwano gwabanga kintu kikulu nnyo n'emikisa egyabanga mu nsonga ezo kakati ebigagu n'ebirala ebifaanako bwe bityo tubitandiko biteeka ne mu mbeera nti si kukola mikolo kukola nga mugambye watudde ebusujja ne mukolayo ekijjulo ekibagatta newakubadde tulinamu ate kati okwekengera okw'abalya ŋŋanda abayinza okuba bateeramu kalyo kawulire ebiri tubiwulira naye kyekintu ekyalibadde kibeerawo bwe kityo nti olujjuliro lusobola bulungi n'okubuuka amaka ne lugenda mu bitundu ebyenjawulo abantu b'okukyalo ekimu abantu b'omu luko ogumu abantu ob'ekika ekimu abantu b'olunyiiri olumu n'abalala bonna oba tuli ku mikolo n'ebintu ebirala olujjuliro olwo kintu kikulu nnyo tuluze lujja kutuyamba naye ng'ekikulu kyekyokulaba nti nno tuleeta food security mu ngeri zonna tubeere nga tulina tandika okuteesa tunulire embeera gye tulimu utandika okuteesa omeenda okuleeta amagezi amajja agayiye okufuna food security naddala wa we tuli we tutudde we twebase bwekiba nti toli ku muzigo gulina lubalaza lwokka naye n'olubalaza osobola okuteekako ekipiira oba ekibokisi n'oteekamu ettaka lyaffe tulina gimu gitifu twetagana bigimusa nekiba ku makya omwana akeera n'afukirira wakiri nobaawo n'ekikolo kya sukuma wiiki kimu tandika n'ekyo onawe osobodde okubeera naye ate omuntu ali mu kyalo tutandika okuba ntuyiya okuba tutunuulira ebyokulya ekitooke kiba kiganye tudde ku byokulya ebirala biyinza otuyamba naddala ebyokulya ebya kiragala bikulu nnyo gye tuli eri obulamu bwaffe eddagala eringa tuyamba ebintu bye tutandika obadde tuyitanga eddagala nga kafumita bagenda ebintu kabbo ka mukyala ennanda engabo ya kabaka ebintu ebyo byonna mmere era batuba tunatuze kusoma ku mulimo ku kiki tuyinza okubayita emmere okujjako ekintu nga kitta ebintu ebisinga mmere gisobola okuba ntulya bulungi ntubeerawo tutandika okuba ntukisa obwongo bwaffe n'okutandika okuba nti nno tukyekanya nakwetunula nti ndya ntya bino wabula kibanga ekintu osobola okuba nti osobola okukirya osobola okubeerawo bulungi nebanga efuuse emmere kijja kwongeza ku food security senga twongeza ku bungi bw'ebiki ebiyinza okuba biriibwa ate nga bisoboka bulungi okulimibwa ebisobola okuba nti biyamba abantu nti oba tolina nakati ku luno nga tolina ntula era ojja kuba nga olinawo ennanda ojja kusobola okuba nti olinawo ku mpummumpu ojja kusobola nja biddamu lwaki nkola ensonga ezifaanawo bwe bityo mu mbeera nayinza okuba nti bikolebwamu naye nga bisobola okufuuka emmere ne byongeza food security yaffe okusinga okutandika okuba nti tuli ebintu eŋŋana engula e Russia ne Ukraine ntandika okukaaba ntugenda kufanjala kubanga Russia yalumbye ekitundu ekintu kisobola kyogera mu Buganda gye tulina enkuba gye tulina ettaka lifaanana bwe lityo netulinda omuceere oguvudde Pakistan eyo si mmere yaffe ate tulwaza bulwaze tuleetera obuzibu nja kugira n'omusomo obufaanana bwe butyo tutandika okulinda kasooli avudde Kenya akawunga nga emmere yaffe ebintu ebyo tujja bikyusaamu tutandika okutunuulira nti ng'ekitooke kiganji tukyatusala amagezi akazzaawo ekitooke kyaffe n'olusuku lwaffe ebyatukuzo twetuuse n'obugunjufu gye buvudde kubanga kyetunuulidde nti ekitooke kyatuwa okukulaakulana nga Buganda ekitooke kyatuwa okukuza eggwanga n'obuyinza bwakyo n'amaanyi gaakyo ekitooke kyatukuza mu mpisa n'obulamuzi ekitooke kyatukuza mu kubeerawo kwaffe n'okubeera tuli bantu banjawulo mu magezi ag'enjawulo naye ng'ekivuddewo kitooke kyekyali ekintu ekikulu ennyo abasinga bayinza okuba bakibuusa amaaso kati bwe kiba nti tekikyaliwo tutandika okunoonya ewalala ebiyinza otukuza mu mbeera emu
naye nga kituwa food security ate kituwa n'omukwano n'okulaakulana n'okuzimba empisa n'okuzimba eggwanga ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda, ku lw'obulungi bw'abaana baffe n'abazzukulu. Mbebazizza nnyo okuwuliriza era nja kusaba mwenna abasobola okwongerezaako, abasobola okumpakanyaamu, abasobola okumbuuza naddala okubuuza ekibuuzo wonna wawulidde nti waliwo akukunkuna. Ndi mweteefuteefu okudda, nja kuba mpuliriza ebibuuzo byammwe ate n'okuba nga nsobola okudda ndowooza lunaku olwokuna ne topiki endala gye tuyinza okuba twogerako naddala mu kulaakulanya ffe ng'Abaganda ate n'okuzimba Obuganda obugumye era nga bwongereza ku ttofa lye mutaddewo nga Abageye Tudde Ebussujja okumala okuzimba ekika era ekiyinza okuyamba nti ate naffe ffennyini abantu abazimba ekika tulina okuba tumaze okwezimba. Bwe tumala okukola ekyo tujja kuzimba Obuganda obunywedde eggulugulu. Njabaaliza